Sibeta nnyo. Lwaki totandikiddeko eradde? Maamu nnyo emirembe bikoze bitya? Kale. Ebyobugole byaggwawo dda kati. Ekivulu kyali kirungi. Of course kyalimu okujjukiza abantu emikwano emikadde n'emipya kubanga ennyimba ze zibadde zigwa mu biti byonna zabadde ayimba nga ziwa essuubi. So twali tulina engeri gye waliwo ebivubo ebirala balina okutegeeza abantu nno Miki nze gwe mpita mu kwaya nali sigendako mu show ye nakola wa performing live nalina okumatiza emikwano gyange tugende ku show ye era ne tukikola kyasanye nti bannayuganda bangi bajja ne babaawo ab'emyaka gyonna. So show yali nnungi. It was a success in his life. Abantu leero mwabadde ategese pati tulina be tutalabye baddaksi oboye naye tasobodde kujja naye gwe nosalawo kibala ndowooza okuyita kwabadde kwambagirawo bayinza okuba nga babadde balina bye bakola naye nze na sharing essanyu naye ku lunaku olwo ndowooza mu momenti yange buli mwalina engeri gyasanyukamu nze ekikwata ku muntu gwendabye obulamu bwe bwonna bwonna paka watuuse ng'asobola okunnyonnyola obulamu bwe gyavudde olwafuna achievement ensanyuka. So olwafuna moment of happiness mbeera naye era emu ku nsonga lwaki ndi wano akaseera kaneewuwa. Gye tubaddeko Prophet n'agamba ekivulu ky'ono akafo ke kali katomenyere ekivulu kye ekyafuna abantu kikiyinza ogamba Prophet nga bweyalimu. Abantu abombi Gravity ne Miki mikwano gyange bato bange bwe mba mbatwalira mu mbeera y'ensi naye nze ndowooza ng'ovudde ku bunene bw'ekifo yandisoose nayogera ku distance wakati mu kibuga kubanga ekifo kino kyali wala yadde agamba nti kitono naye abantu basobola okukijjuza. Abantu baliyo bangi twajjula ne tubooga akajja obunaku keemanya bwaba yakiteeka watono kyabooga. So sijja kugenda wala mu mbeera eyo nze nalaba abantu bajja ne basanyuka mu bungi ne factors ezibaleeta zaali nnyingi abalala side ze bagwako colors ezitimbiddwa perception engeri abantu gye balabamu ekintu. Miki oba oli awo bamulabanga omuntu ali ku side yabo abanyigirizibwa ayimba ennyimba ezirina hope buli mwaka ogutuuka oluyimba lwe olujja guno omwaka ebikutte bite mu nyeera ya Katonda kugamba ebintu bifaanako bwe bityo byasika abantu ne bajja. So saagala nnyo kukigendamu kubanga siri mu lubu lw'abayimbi naye ndaba nze abantu bajjadde ekifo kigambwa nti kyali kifunda. Omukulu w'abayimbi abaliwo naye olumu babeerako mu scaffolds kikyo oyinza obagamba nga gwe bakulu waabwe bonna. Nze kyemmanyi ayumba ne gundi Miki oba bwaki wadde entatenedde kikyo oyinza obagamba. I'm a student of peace and conflict. Ndi muyizi mu mbeera z'obukuubagano n'okuteekawo emirembe naye sometimes waliwo obukuubagano buli nnomo nga butabeerawo ekintu tekibwanika. Kati bwe ntunuulira Muganda Chameleone ne Kyagulanyi omugwa gwe baasika gwabaleetera abantu bawa attention ne Bebe Cool kubanga bonna nabalaba nga bakulira wamu naye omugwa gwe baasikanga gwaleeta ensi okubateekako attention. Kati buli yayimbanga sense mu mbeera eyo ng'abantu bawarizibwa omukola ki omugoberera. Wakati mu byo kiraba nti generation ey'abavubuka bakacwa ako abagenda okufuuka abasajja abakulu mu kiseera kino babaddewo. So n'abayimbi abalala bajja kujja nga ani asinga ensi egendera ku ani asinga. So mu bufu era nkubuulira nti
music taliko monopoly. Bobby yagamba there is more politics in music than in politics. Mulimu embeera y'obukulembeze n'ebyobufuzi mu bigambo ebiyimbibwa okusika abantu n'okuyaayana okuwulira. Kati ezo embeera buli zibeerawo asinga mu kiseera ekyo ojja kulaba abayimbi abato era nga bajja. Kitegeeza okuyimba tekuli monopoly. Omuntu ateekawo competition esinga kugenewaayo yabeera ku ntikko n'okuyimba ebyamagezi ebisika n'okusinziira ku political environment eriwo n'embeera y'omukwano eriwo mu kiseera ekyo obulwadde obuliwo embeera yonna yonna environment eri mu nsi yedetermininga muyimbi ki akwata ku bantu mu kiseera ekyo. So tolina kuvayo n'ogamba nti gwe asinga obeerawo ekiseera n'abalala ne bakola ki ne bajja. Nze embaga yange nagikolera ku myaka emeka? Naye nali ku mbaga z'abantu bangi nnyo. Embaga egira mu kiseera ekyo ekirina calling yaayo. So newankubadde kiba kirungi nnyo kubanga nandisoose kubuuza yiyo nga tonnaba kumubuuza ya Mick. Naye newankubadde wabaawo embeera zonna. Simanyi naye mbalabanga abenkana. So nze nalina okulowooza obudde ku ddiini yaffe enzikiriza ez'enjawulo kiba kirungi abantu ne bamanyigana ne baleka bagenda mu kikolwa eky'okufumbirirwana kubanga wali muba mutema ebirayiro you are making covenants muba mukola covenant ebirayiro bye mulayiro okufuna empeta eno nga temugenda gisazaamu. So kati obumaze okukakkata n'okukakasa nti omuntu ono really given the test of time atuuse kumugatta n'omukola n'omukuba empeta.